Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Wama nkwaniriza ninkobaza okuba ng'otulegeseko olunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala tuli banafu ba high energy electricals bano bakugu mu by'amasanyalaze ate nga ne mu kuwodinga enzigi okwokya enzigi z'ebyuma enzigi za aluminium bakugu balungi ddala mu mulimo gwe bakola n'olwekyo gamba nti betubeera nabo buli lwakubiri okwongera okuba tooki wano ne wali nali ndaba omukyalo omunankuyereso naga nti mwami Lugonvu kakati ate servant constructors kati tebatuta omulimo gwa high energy ne servant constructors tebalina njawulo bali ennyumba gye bamala okuzimba bano gye bawayalinga gye bamala okuzimba gye bawayalinga gye bamala ozimba gye bagala naye nga mbaniriza olunaku olwaliro gyesinzira okuba ng'owuliriza nkimanyi mulina ebibuuzo bingi naye tugenda kutunulira nnyo ku nzigi zino bingi ebirina okuba nga bitunuulirwa twabadde tulina akayumba ke bambalira aba servant constructors ka kisenge n'eddiiro nga mulimu ekinaabiro mu kisenge nga mulimu kisenge ddiiro mulimu ekinaabiro mu kisenge mulimu effumbiro byabadde webale nnyo effumbiro eddiiro nga ddeneko balikoze nga kusobola okugenda ka simple dining nga mulimu ekisenge nga kinene n'ekinaabiro kyamu nga omuvubuka yenna yetetenkanya tebalinazaalo babalina akaana kaabwe kamu basobola okukola kyeyuna kati olwalabya akayumba ako nyina gwe nabadde njogera nga nti mwami Lugonvu akayumba ako kootulaze ke kayumba ke nazimbye ewaka bansabye obukadde 4 okukaggala ne mubuuza kuliko enzigi mmeka naŋŋamba nti kuliko oluggi lumu manyi titwataddeyo oluggi kuliko oluggi lumu naŋŋamba kuliko n'amadirisa 3 eddirisa lyeno ku kiyungu oluggi wano mu maaso bakola lugazi olumalayo ku ddiiro wano ne wabeera nga teweetaagayo dirisa kati ku sayidi y'akafumbiro ne bassaako akadirisa then ne ku kisenge eno ne bassaako akadirisa ne sayidi wakitegeeza nti kuliko amadirisa 2 amanene n'ettono limu akatono n'oluggi lumu oluggi lumu olwa sliding bataddeko amadirisa 3 ennyumba eyo singa ogitunuulira twagenza okugibala nga okugizimba paka ku wall plate nga kisinzira wooli material agula kyenkana ki bbeeyi yawo abazimba n'embeera eyo gamba nti nvudde lugendo n'asulawa cost of living nga paka ku wall plate kagwera mu bukadde 7 ku 8 ekinene naye nga bamuleega ensimbi nanga nti kati nsigalidde kugalira mbadde ngenda baweereza mbuliza aba high energy nti bwe mba njagala okunjokera enzigi ezo zitwala sente mmeka kati oyo obukadde obuna bwe bamusabye buna n'emitwalo 2 ezo tateekayo kuba tubale luggi ku luggi kuba kati bw'otunuulira kuba eri eya servant constructors nga bwe wagambye nti tukwatagana gye bamala gye tugala ate bwe tumala okugala nga tugiwa amasi nga tugiwa omuliro muteekamu omuliro kaakati ennyumba nga bwe yagizimbye yeri gye bakola ki gye twalaga ennyumba eyo oluggi luli 8 ku 8 eddinisa ery'ebisenge liri 5 by 5 gali amadinisa ago then nikanabbali ne maaso then kali akadinisa akali ku ngeri ya kiyungwe wali ka simple dining kali 3 by 3 Irebo kakola 3 by 4
naye ko kali kabadde 3x3 yes kuba kati bwogamba nti bwe kaba nga akake kali 3x4 ngezeza yes bwe kaba nga akake kali 3x4 kayinza omalawo ng'emitwalo 3 yes mitwalo 3 25 kwa 3 tubala 3 yes kati amadinisa gali okusinziira ku design gye twakoze eri gamazewo emitwalo 45 gye mitwalo 9 amadinisa ago mitwalo 3 gattako emitwalo 3 emitwalo 2 kati then ogateko oluggi luli twakoze design gyabadde kayumba kakwetetenka katono yes kati kali eri gye twakoze gye twagadde design gye twakozesezza yamaze wakadde kamu oluggi lwamaze wakadde kamu emitwalo 7 oluggi kamu 7 luba lunene yes 8x8 yes wakati ngera omanyi nti kakwetandikira oli yagadde kuteekako sente nyingi eya design ye yabadde simple yes yabadde simple kamu 7 2 bwe bukadde 2.9 bamugambe leeta bunaabiri tujja kikola kati awo yayagadde mugula mu leeta bunaaga abantu mwe bali abatetenkanya ate kino ekintu lwaki nze magamba nnyo abantu nti lwaki ababiri mwenna bakwanaganya high energy ne servant constructors ebirubirirwa byammwe bye bimu kuweereza muntu wa wansi ekintu kino abantu kyekizibu ekikyali mu Uganda ne Africa omuntu okwata omulimu nga tasubira nti anaafuna omulala naga nti bwe sifuna mulala guno n'ayagala bumuweerera omwana agulyeko n'emyezi emirala 3 nga bw'alinda omulala ate no mulimu abamanyira ng'alinda ono mwennyini gwabbye amuconnectinge ne ku mulala ate kino abantu tukyogereko obugagga obusinga tebuli mu bulungi bw'okolamu mulimu gwo obugagga buli mu ba recommenders bw'olemwanga omuntu ga nti yayagala kino nti laba lugonvu yajja kuyamba obuba bugagga obulwa ba recommenda baga nti laba oyo nze walogamba namuga nti yalenga nti osobola okumpa ku gundi waliwo bwe nali neeyambisa nga si bino byakuzimba byali giri emirimu emirala nanga nti osobola okumumpaako nyina obuzibu bwange bwenfunaafunamu wano ne wano nemugamba nti oluusi ondaba nga mukozesa naye sisobola kumukwasa nze mmanyi bwe muhandolinga okiraba nankolera nze mmanyi bwe muhandolinga neŋŋumira ebizibu bye era ndowooza mu bantu abakyanyanguyidde high energy mpozi ne kojja wangu wa focus construction lwakuba nti ye akyali busy nti ng'osobola okurekomendinga noga nti talina buzibu ajja kukola naye kasita obuli omuntu akurekomendinga nti kino ate gamba n'okubeera mu bulamu obwa bulijjo nga oli ku kimu enkya n'alyawa naye ng'ate oli mu field okola kitegeeza kakati gwe nkolayo gy'okola nawe tewekakasa nawe ne bwe wandibadde gwe you yourself tewesobola kwerekomendingira to yourself enzigi nyingi amayumba mangi ge tuyingiramu noyingira mu nyumba ng'empewo bwefuwa oluggi utandika okukubagana n'obuuza ani ali ku nzigi nti anti empewo ekunta ng'okuluggala olina kulussaako vivi gwasooka ofuna sigino nti egenda ttonnya nga ndimba tebannamanya nti enkuba nga nyingi wabweru ng'akaana k'emyaka 10 tomanyi nti tulina amayumba nga mulimu enzigi ng'omukazi alinda musajja bwekiri ajja luggala omusajja akaba yagenze e Kampala nga mugamba Tom ajja kujja kugalireko omukazi tolisobola dduggala n'ezimu nga lulina kugalira olina ddugala ng'oli munda bw'obeereyo bweru toluggala kakati awo Tom gwe wasindiza okujja omugalya kitegeeza agenda sula olugira nti yazaala mukazi wange naye nga gwe waleeta obuzibu bwava ku luggi kakati ebiseera ebisinga kiva ku ki kati enzigi ezo kati kitera nnyo okubeera ku nzigi zino eza slide nti ebiseera ebisinga wano we zitambulira kitegeeza baaluwa space nnene kati ne bwe basimu eno n'ogiwa space ennene kitegeeza egenda kusigalamu kalawensi okukola ki okuzina nti teyapima luggi we lugenda ttambulira na space mwe lugenda ttambulira sayizi y'oluggi ne we lugenda ottambulira ebiseera ebisinga ekyo bakibuusa mu maaso ye oli alowooza nti oluggi kasita lutambula kikoze eki nti olwo yamaze
nenga ate tutunulira nnyo space eno nti pipe okozeseza size ki ne space okozeseza size ki nti nebeera nga lufitinga obufitinzi bwe ludde eno lukoma ne bwe ludde eno lukoma luli wakati waliwo kyetuyita nga bearing nti bearing okuwulya nti bearing eno namu kitegeeza etambulira wakati teyeekoona ate teyeekoona eno ne kasita ogiwulya ng'erimu akazina nfu ebeera nfu era kyova olaba nti bw'osanga bano abakola repair za mota bw'akwata bearing n'agizinisaamu bweti ne bwe bayeenyenyamu katono ebeera nfu bearing kati so n'oluggi lulina kubeera mu state ya bearing nti luli wakati terudde naye ng'ate lukola lumuvinga smoothly nti kati ebiseera ebisinga abantu abasinga tebakitunuulira ate zino eziteggala ezo tezitera nnyo kikola naye nti ebiseera ebisinga nti ate ezo obuzibu bwazo nti batera lekawo space etya kati nga bw'onoggala oluggi ne lweteesiiringa ne lusigalamu ekituli ng'osobola ng'oli bw'ajja n'akonkona teyeetaaga kuwulya ddoboozi ly'obojja olabukoze bwati nagamwali uyo alingiza tannakonkona agira ogenda okusirika ati yona manja yakulabye dda ageno kanti abena akugamba n'okugamba lugonvu nkulabye jangu ogulewo kiva mu butamanya yes n'obutamanya kati ebiseera ebisinga sites zino bangi baziwanya abaana kati gyokoma okuba nti mulimu omuntu eyeefuula amanyi omanyi tulina categories z'abamanyi n'abatamanyi n'abeefuula nti bamanyi mulimu omuntu eyeefuula nti amanyi era nga enewe mubamu abamanyi naye lwakuba nti ye nga tayagala kuwa mulimu gwe ki budde ng'ogenda mukwasa omulimu asindika abaana yes buli mulimu gubaako servant akuweereza nekisinziira akomawa mulimu paati ezimu omwana waatalina ttuuka nga gwatuukawo nti kitegeeza yawa omwana byonna byonna n'akola ki omwana bwe yalaba mistake eyo olw'okuba nti teyayagala alaga mukama we oba ne mukama we teyaliiwo okumusupervisinga n'akola nga bw'akoze eki kanagweramu eyo ate ebiseera ebisinga nti omwana akuweereza yetayagala mmanya oba bakwongedde oba tebakwongedde ye omuwadde ezo ki ez'olunaku yes kati so abantu abamu nti bawa nnyo abaana emirimu era nti bw'ogenda n'okola research n'obuuza nti omuntu ono yakola kino ekintu nga bw'onoogamba nti wadde aba high energy omulimu waliwo ekitagenze bulungi sooka obuuze bwe baali bakola ebintu bino yaliwo ye yabikola bwe bagamba nti ye yabikola kitegeeza naye mwennyini aliko ki question mark naye bagamba nti teyaliwo kitegeeza tatwala budde kumaliriza mulimu oba kutunuulya baana ki kye baba bakoze oba kuba supervisinga kuba kiba kirungi ne woba olina emirimu 10 at least buli mulimu gufisizeyo ennaku mmeka ennaku 2 okujja okurevisinga mu baana bye bakoze okukakaza nti kye bakoze eki ne bw'oba obeesiga at least gwe mukama waabwe olina kyokola ki olina kyobasingako yes so byebyo ebiseera ebisinga ebireeta ebyo ebintu katukomewo kati ninnyo tukaawa Lwengo General Hardware abasangibwe Katende na Mutamala ku Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni ye Katende ku Kidde Nakawuka atenga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola ogulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Tukwaniriza oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse kubakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde
jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Kimukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala High Energy Electricals abakuguwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ganjuba bali naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba High Energy Electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masannyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala. Oh yes, nkyali naawe kyali nange nyongera okwebaza n'okwongera okujjukiza nti ku lw'essomero omwana wange oyagala omusomesize walungi wandibadde omutwala ku Hillview Primary School Matanga bajja kubanga omwana bamubangula bulungi bamugunjula okuwandiisa abayizi kugenda maaso okuva ku kibiina ekisooka primary 1 okutuuka ku primary ey'omukaaga twalayo omwana wabeere nga awandiisibwa bitambule bulungi omwana wo bagamba totwala mufaliso totwala kidomola totwala baafu totwala masowanyo oba bikopo ojja bisanga ku ssomero omwana wo agenda asoma busomi balina empeereza y'omulembe abasomesa batendeke bulungi balina keya ku baana ate nga benna babitambuza musingi ogw'eddiini ojja kubakubira ku ssimu yaabwe oba okuweereza obubaka eya 0752 nkagamunya 74 22 0752 24 ye Hillview Primary School Matanga abagamba nti we are the ambassadors. Tukyali ne bannaffe aba High Energy Electricals bano basangibwa Nansana ku Nansana Business Center bali ku mwaliro gwa kusatu room cha mwenda wejja okuba ng'owasanga n'olwekyo gamba nti go wenna ng'olina obuzibu mu by'amasannyalaze oba kuggala nnyumba yo ng'oyagala kwokera nzigi za byuma oba aluminium madirisa ga byuma oba aluminium weekwate High Energy Electricals bajja kubanga bakuyamba ate ebintu birina okutambula obulungi. Tukyali nabo agenda kubanga atuwa ennamba y'essimu naye tutunuulire kiki ekisalawo ekika n'obunene bw'oluggi obugenda mu nnyumba. Nze nyinza okuba n'akayumba kange nga kaaluumu egi naye nga neegomba oluggi lwa sirayidi ne nduteekamu ne batandika okunjogerera. Sooka otuwa ennamba y'essimu. Yanziza nnyo nga buli just olina kunzijukizza amanya Nalabye yateekawo gadi yafuusa ku gundi ku kano kapaso nenga kati gwe nemyezi ebiri alimu yasoda alimu nekamazale ate ebiseera ebisinga tebamanyi nti n'obuzito bw'otadde ku mmotoka bumatalinga kuba emmotoka egenda kukunywa talina kukunywa olw'obuzito bwe yeetisse akutte gadi yafuuso agisibye kapaso ayingire ekkubo yenna ali muli gadi galinga matama ga mwana byanjovu ku katwe kaayo akamuno kakali muli kati kyo kigadi kiri kiti kali n'akayumba kange nze zimbye kasinga olumu kange yagakanda kako 8x8 sirayidi nteekeko zaaba mu kupoota baba oyo bwe muadvise n'agigaana mugamba noonya abalala soko tuwe ennamba y'essimu amanya nga bulijjo lwebegajjimu kuba mu High Energy Electricals nga tusange wali Nansana ku kizimbe Nansana Business Center era nga abatwetaaze mwena musobola okutusanga ku mikutu gyaffe gya social media okuli YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, wona teekamu butesi High Energy Electricals ojja kuba otufuna. Ennamba z'essimu tulina eya 078 88755522 ne tuba neya 074 083 073 nosembyayo 5 katwafunyeyo n'ennamba endala in case bw'okuba kuziringa jamu mungi kuba mulimu we batukubiranga abantu bangi tosobola kukwasaganya bonna oba n'ogikubanga egamba nti eri bize okuba ku 0706 595
1655 0706 59 is it 0706 59 1655 eyo nayo namba yaffe yesebo. Kiki ekimatalinga size y'oluggi gye nyina okuteeka ku nnyumba yange? Anti kaakati ebiseera ebisinga bw'osussa ebintu ebingi ennyo ku nnyumba waliwo omuzungu wakugambira too much of anything is always Uganda kyaga nti nkole empoomyafu mbakatogo kamayoni desirumiki byombi kyekimu. kaakati Nalunga yagotta amayundi n'enfumba akatogo kamayoni kyekimu. nti kaakati otuuka mu nnyumba n'olaba oli engeri gye yakolamu oluggi lwe. Kati kaŋŋambe kankwera example ku single room nga bwe wagiwadde. Nti n'osanga oli nga yakola ennyumba ye ya single room n'ateekako oluggi lwa 8x8 nga bwe tugamba nti tutandise pangamu bintu bya bulijjo nga bwe bibeera mu nju. Teekako ntebe zino meeza ka fridge biki n'ogenda kwesanga ebimu bigenda kudda mu mulyango. Ate kaakati si zino entebe za L eziriwo nga bw'ogiteekawo egenda closingako oluggi side emu. Kati ne weebuuza lwaki teyakolera ddala oluggi oba lwa 4x8 oba olwa 5x8 naye n'osanga nga yateekako oluggi olunene ku kayumba akatono. Ebiseera ebisinga enzigi zino zimatalinga nnyo ku sayizi y'ennyumba. Kyova olaba mulimu n'ebizimbe ebimu by'osanga nga ekizimbe kirungi nnyo naye nga bw'okirabira ebule olabanga abaateekako obudinisa bwa main hall y'essomero. Ninga ekizimbe kinene nga abandi badde bakiwa amadinisa agali standard, enzigi eziri standard, naye n'oweesanga nga kwegamba eyakuba pulaani ye yateekawo okutuukiriza mukolo nti buli kizimbe kibeerako eddinisa, kibeerako omulyango. Kati so tutunuulira nnyo sayizi ya luumu kwogenda oteeka. Kati naddala kati abantu ab'ebweru ezo US baagala nnyo ennyumba ezirina amadinisa amanene. Ebiseera ebisinga tukwadvisinga nti bw'ebanga room nga bedroom nga nnene ekimala kitegeeza waliwo sayizi y'oluggi kuba waliwo nga bw'ogamba nga flat oba eza wansi zennyini nga bedroom yo nga yo nnene nga nnene nti tukwadvisinga mubaamu sayizi y'enzigi n'amadinisa g'oba olina okukola ki g'oba olina okukozesa yesebo. Kitegeeza nti newankubadde nga ssente oyinza okuba ozirina era ng'oyagala naye tunuulira nnyumba kijooteekako oluggi. Yes. Era mulimu n'oli n'ayagala ateekeko oluggi okumala ensonda n'ensonda. Eya. N'atuuka nga talina na waasibira kateni. Yes. Nga talina waagenda gisibira. Nga nawe n'ogenda okukolawo piping oteekawo switch nga talina waagenda giteeka. Waliwo oluggi. Obuzibu buva kwani? Omuzimbi ku nannyini nnyumba oba mu ab'enzigi? Obuzibu buyinza okuba nga buli ku ffe ffenna basatu. Naye ku nze ow'enzigi obwo obuzibu tebulina bwe bunkwatirako. Lwa nsonga eyazimba kitegeeza yali amanyi kyakola. Naawe gwe baazimbya kitegeeza mwasooka kubaganya birowoozo ku nnyumba egy'ogenda okukola ki? Okuzimba. Nti ono bw'aba yali tamanyi kyakola at least gwe wandibadde omulaga ekituufu. Yes. Bw'abanga ate ye oli yali amanyi kyakola kitegeeza yakubuulira n'okola ki? N'ogaana. Kati kitegeeza bwe muba nga mwakikkaanyaako mu kuzimba mumaze kizimba. Kati nze bwe najja ne nkugamba nti tukole bwe tuti osobola okuŋŋamba nti nze process sikola ki? Ngenzo gituusa wano byonna gw'obadde obiŋŋamba. Nze muntu asembyeyo. Kitegeeza sinza asoose ogikola ki? Lwange lwoki olumpi. So sikujja bwe luteekamu. Kati so ne weesanga nti ebiseera ebisinga oyinza okuba nga sigwa asooseewo ate nga sigwa asembyeyo. Kitegeeza ye bw'ati bw'akola ki? Bw'akyagala. N'osalawo omukolere nga bw'akola ki? Naye era tekiŋŋaana kugamba nti yadde okyagalawo ekiti naye kyandibadde bw'ekiti nti bw'anajjayo omuntu omulala ojja laba nga at least ekirowoozo kyange tekyakwatagana na baazimba. Omanyi kati bw'osanga ensobi n'okolera mu nsobi asembyeyo ne yasooka bagamba mwenna level of understanding yeki yemu ate naddala nga tewamwadvising nga tolina kye wakyogerako nga walaga nti kiri fine ate awo mwenna baba bakubagoba mwenna bakwata lweyo ne bakola ki ne babayera lumu. Yesebo tewaliwo gamba nti eyakola ne yasembayo kitegeeza mwenna tewali yasobola laba nsobi eyo.
era oli bwalaba ennyumba gani naye nedda era abasajja nenjogera n'aba servant ne bagamba nti ebiseera ebisinga nanyini nnyumba oba nanyini kizimbe bwe tumugamba nti kino kyekyetaagisa naga nti njagala kiri ogwo nga tuguleka kubanga tewali aga nti nanyini nnyumba eno banaine buli omu agenda kutunuulira muzimbi ennyumba banaye batte buli omu agenda kutunuulira muzimbi naye dokumenti bangi nga bebattira amayumba gaabwe bananyini bamugamba kwa kinaga nti nze ŋŋandu mulimu omuntu akola empaka weziteetaagisiza okitegeera awo omuntu akola decision eyiye nga tekubaganyizibwako birowoozo aba muzibu wakulabula n'omugamba kino naye tekijja onzijukiza omusajja yakola baali beerabidde endowooza toyi y'omunju oba baali bagiplaningidde bweru oli n'abagamba sisobola beera mu nnyumba etaliimu toyi ne batema ku ddiro weebati ne bateekawo common toilet mu ddiiro nga bw'oyita mu lukuubo bw'oti okuyingira mu ddiiro omulyango okuva ku mulyango guyingira mu ddiiro oguddako gwe guyingira mu toilet oguddako nga gwe guyidda mu toilet n'ogamba kaakati bano naye nga ye yabagamba neetaaga common toilet mu nju ng'abantu bonna bajja akisesinga yes ng'ogyeko eyeeyo mu kisenge kati oli n'amugamba ennyumba ntono okusinza ennyumba bweri common toilet ebeera ebweru ye n'amugamba kimu gwe noonya woogissa kati yalina kusala ku luumu ennene afuneko ka toilet ak'omunju si byange tujja kutunuulira bantu bangi abayinza okuga nti neetaaga nazimba ekizimbe kyange naye enzigi ze bambalira amadirisa ge bambalira ndaba nga bya bbeeyi bwe mba nnyina ennyumba yange bweti ne bweti madirisa bwegati n'enzigi bwe ziti etwala kyenkana ki bangi abajja okwagala obuweereza obwo n'olwekyo oyinza okutuwa ku nnamba y'essimu nga tuwunzikira ddala kubeetaaga ekikwatagana n'enzigi oba oliawo n'abamasannyalaze tweyanza nnyo mwenna abazze batugoberera abanyumirwa pulogulaamu zaffe abatuwagidde abaturekomendinze era nammwe abatuwaddeko komenti ennungi amannya Lubega Jime era enamba zaffe ez'essimu kuliko eya 078887552 n'eya Airtel 074083073 n'osembyayo 5 then n'eri gye twagasseeko olwajjaamu abeera ku zino ze tubali tusoma bulijjo eya 0706951655 tweyanza nnyo ssebo webale nnyo sinza kweyongerayo nzikiriza okuba nti oba oliawo ebibuuzo byobadde weebuuza gwe baasabye obukadde 42 oddiddiwamu weetaaga obukadde bulinga bubadde nga 2 n'emitwalo 9 obukadde nga 3 bwe weetaaga okubanga ate bangi bayinza okubangira namwe mulina ebibuuzo byammwe nti singa nkola bwe neweri kitwala ssente mmeka bajja kubanga bakuyamba obbikubalira munzikirize mbaagaliza ekiro ekirungi wasigaddeko watoma kyotategedde osobola okuleka message osobola okutulekera message ku YouTube ojja kubanga ate oddibwa mu program edda mubere bulungi mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu onsubya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga kushonge kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu yeka walabya Lugonvu mwana wa mama mwana wa tata